Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero zinammwe abakyala abaana abawala naddala ng'olina ekizibu ky'okubeera ng'olubuto lubuze ng'onoonyezza olubuto nga lubuze, njagadde kubuulire ku ddagala osobola okubeera ng'onywako ligenda kuba likuyamba okubeera ng'ofuna olubuto. Okusookera ddala gw'omukyala kwata omwami w'oyo musooke mugende mu ddwaliro mwenna babakebere balabe kiki ekikuleetedde okubeera nga tofuna lubuto. Omwami ono babeere nga bamuceekinga, kijja kuba kibayambako. Mugende mu ddwaliro basooke babakebere. Kati bagamba nti tolina buzibu osobola okufuna olubuto naye ng'olubuto lubuze, beera ng'otunuulira ku ddagala lino obeere ng'olinywako. Okusookera ddala nkusaba ofune ekitonto kiteeke mu ssefuliya, funa ebibajjo by'ekifabakazi nabyo biteeke mu ssefuliya, ofune emirandira gy'akatengotengo, funa emirandira gy'akatengotengo naddala akatengotengo akatono nagyo giteeke mu ssefuliya, emirandira gy'akatengotengo. Ofune omudalasiini kyandibadde kikulu nnyo n'ofuna omudalasiini ebikoola nga bikyali bibisi, bijja kuba birungi nnyo, nabyo biteeke mu ssefuliya mw'otadde eddagala eryo. Ofune ebikoola by'amatovu bwe gatyo bwe gafaanana, funa ebikoola n'obutititi nabyo biteeke mu ssefuliya omwo. Kati eddagala eryo ligatte wamu, liteeke mu ssefuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto lireke litokotere ddala. Bwe liba litokose nkusaba obeere ng'oliggyako liteeke wansi, njagala liwoole lisigale mu kibuguumirize kitonotono. Funa akasengejja n'ekikopo, beera ng'osengejja eddagala eryo. Bw'omala oddisengejja beera ng'onywako akatundu k'ekikopo. Gw'omukyala beera ng'onywako akatundu k'ekikopo. Olunaku osobola okunywa emirundi 3 eddagala eryo, naye nga buli lw'onywa onywako katundu ka kikopo. Kwegamba okutwaliza ewamu, olunaku beera ng'onywako ekikopo kimu eky'eddagala, naye ng'ekikopo ekyo okinywamu emirundi 3. Ku makya wano ng'omaze okulya ekyenkya nywako akatundu k'ekikopo, ne mu ttuntu onyweko akatundu k'ekikopo, ne wano ng'ogenda kwebaka nywako akatundu k'ekikopo. Ky'ekikopo kye nkugambye kinywemu emirundi 3 olunaku. Eddagala lino beera ng'olinywera mu kipimo nga bwe nkugambye, ligenda kuba likuyambako. Gw'omukyala abulidde olubuto, beera ng'onywa eddagala eryo, beera ng'olinywako okumala nga wiiki nnamba, ojja kuba ofuna bulungi nnyo olubuto. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.